Trinidad Church yamala negenda akasolya weyita kisebo agamba nti ajja kusengula nze salongo zake yafe ntunuka buli mulokola ajja kuno ku kyalo omusiguukulula n'adduka kugaba amera obw'ebindu mujje wema muyina amaanyi mujje ye Yesu yafa namujja basiba ebinywa bino bakaaba bajje mbasibe oluyina kati batemye embwa yange ndaba n'embwa mpitirivu ezeebaseeri simanyi oba nazo zirina omulimu wano mukyogera wano kuno ate sijikombako nga njagazaaki musajja gwe oyagala kati kunkubya misambwa nkugobe kubanga kakati nze nno kino nkiddamu tinzikiriza mu Katonda kitaffe oyo yatonda eggulu n'ensi era yafa n'azuukira nkyogera seekomoma nkyogera n'eddembe lingi kuba ebyo bye yatwala bwe yagenda e Gologosi ku musaalaba ebyo byamutwaza ku musaalaba mbirabyeko nga biva mu bulamu bwange era mbirabyeko nga bibeezaawo ensi eno ng'empagi okubuulira enjiri bwe yali agibuulira oyo nze gwe nzikiririzaamu yatambula ebyalo n'ebyalo era mukawaayirawo kennyini nze wennyimiririra nembayo okugamba nti mwana Katonda ali eyo teyatusindika mu batuukirivu teyatusindika mu bamalayika teyatusindika mu bamumanyi yatusindika mu batamumanyi kitegeeza ki nti mulimu gwaffe okutuuka mu buli kanyomero ak'ensi eno nga tutwalayo ekisa kye enjiri ye n'obujulizi bwe amanya ge mabita Metani Club Bongo oba Luyima Sam sinzira no ku Metani Club Bongo live oba ku MR live okutuukako eyo gy'oli webale kutwagala webale tubembejja webale tusoosootowaza era webale kutufuula bankizo ffe baani ababitandika ntubigamba olinga tusaze ensalo tutuuse mu mawanga gye tutatuukanga naye wavuddeyo obujulizi bannaffe mu buli kanyomero batugoberedde batwagadde era batusomesezza era tubayigiriza ago si maanyi gaffe si kisa kyaffe wabula maanyi g'oyo ddunde yatununula n'atulonda mu bubi n'atufuula kino kye tuli bwe tubaweereza ne mugaa nti mwebale tusiima tubagoberera ffenna tufunira ddala amaanyi era okukeera okujja mu bifo nga bino nze nzikiriza nti yatutonda ye yatonda n'abantu ababa mu bifo nga bino era nzikiriza Katonda waffe y'omu wadde nga abatume be tuyitamu okumutuukako bayinza okwawukanamu naye nze nsuubira nti yatutonda y'omu wano wentudde watiisa okukamala weewuunyisa naye olwaleero wendi si magezi gange okuba nti ndi wano tobadde bukujjukujju bwange okupulaninga kwange magezi g'oyo ddunda era nze nsuubira yantumye wano ndi mu ssabo engeri osinziira leero okuweereza abalimu bantu sinalabawo jinni naye njagala kumanya bo lwaki baasalawo obulamu bwabwe butambuliza mu mbeera eno nze Katonda wange mulabyeko nga nkolera era mulabyeko nga njijja ewabi Kristo wange mulabyeko nga nkolera era mulabyeko nga njijja ewabi bo bamumanyi bali bamuwuliddeko oba baagwa bugwi gye baliko se kale munaye obulamu si bubi mpozi obubwo obwange bulungi obusanzwe otya ng'ojja otambula onoonya abantu abanaku abantu abali wansi abatasobola kuvaayo nga naffe bwe tuvaayo okuvumula abantu abanaku oba abalwadde mu ndwadde eza ensikirano oba ez'ennono obulamu bwange mbusanze bulungi nnyo era ndi wamukisa nti kusisinkana nsanze ng'oyogera olina omuka okufuluma mukama guviira ddala mu muti bwempita emmindi simanyi nti engeri gy'okuyitamu obulimu obuddoddo obukalu
Muzzukulu buno si buddo ono taaba oba kanjogere ku nnono gwe muddo gwaffe omulime oba ennono mwe tuyise okuvumbula eddagala bwe tuyise okuvumbula ebikolo ebyenjawulo mu miti bajjajjaffe bwe baavumuzanga. Nze ndi muzzukulu wa Zakaliya ku Kikolokomba tekiggwako mmere naye yali musajja era ndi musajja musiraamu era ndi musajja Zakaliya jjajjange musiraamu. Nze nkuze ensekula kinu ekyo eddagala eryange lya butonde nga nvumula abantu abalina ebizibu ebintu bino wammanga abalina endwadde okuva ku baana abato. Tuyina abaana abalongo bamagoge osinga nange oyina abaana bayiika endusu ne tusinkana endwadde ez'enjawulo abantu bajja nga badaaga nga bagenda mu makyaki eyo n'asula ng'asaba naye nga mazima ddala alina kufuna ddagala okuwona ekirwadde ekimuluma. Tuyina emizimu gy'abajjajjaffe egy'abaafa nsuubira abamu abalina enzikiriza eno esula kati mu makyaki basula bagoba mizimu naye oba buli lunaku gidduka simanyi oba buli lunaku gyo tegiyita ggwawo kubanga gyansikirano. Ngenze ne mpukuulira erinnya owange gwani Mpita Saamu Luyima. Saamu yali Saamu beddira ki? Saamu sirya ddiini. Saamu yali nabbi. Sirya ddiini? Samwiri. Jjajjaawo yali Samwiri. Byakika? Sebo lyeyoke enjisikiriza zange. Oyina kika? Ndiddira Mamba se. Weddira Mamba. Basaamu. Beddira ki? Luyima yeddira. Ibrahima. Beddira ki? Eryokereka ddiini yo. Luyima yali ani? Yali jjajjaawo mu b'Emmamba ne bajja nga batuuma amannya ag'ensikirano. Bwe bajja nga batuuma amannya ag'ensikirano naawe ozadde olinayo akaana? Olina abaana. Omukulu yaani? Omukulu ye Edi. Erinnya lye ddala kalina limu nga lyakiryo. Mwebaze yali ani? Yali jjajjaawe. Olaba ojja nga okkiririza mu nzikiriza y'abajjajjaabo. Tugende mpola. Ogambye oli musajja Muyisiraamu. Jjajjange yali Zakaliya. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wali osaddeko? Era nali nsaddeko era ne Qur'an enjirina. Osaala? Era bwe mba nsobodde ngenda ne nsendeeza Katonda kuba Katonda ye gyali. Okkiririza mu? Okkiririza mu mubaka ki? Mu mubaka ki? Muhammad. Weewaawo. Gwe mwana wa Katonda ali eyo programu etandise. Ono njagala osemberere owagale amatu owulirize osanga ebinaava muno birina kye bigenda okukutaasa mu maaso awo. Muddu wa Allah wangi Muhammadi yava mu nsi y'Obuwarabu ninga muntu nga abalala n'akola ebyewuunyo bingi mwali okwagala bamulekwa bannamwandu abaana abato n'abalala ebikolwa ebyamutunda nnyo era ekyo kyeyakkiririzaamu kyabuna wonna. Ensonga lwaki naawe watandika omukkiririza? Era bw'ensonga bwe kyabuna wonna kyabuna okuva ku jjajja wange Zakaliya era musajja musiraamu naye nga mu Isiraamu agenda avumula abanaku ng'akwata ensaka ye n'omuggo gwe n'eddagala ery'ekinnansi n'agenda n'avumula abacwezi. Mwana wa Katonda Ssaalongo ebibaluma ndaba lino liringanga essabo simanyi sibyawula sabiro kubanga abantu abalina ebizibu ebibalemeredde ate nze nina amaanyi ag'ensikirano gensobola okubikkakkanya oba okubijjawo. Okugeza waliwo abakubwa emizimu, waliwo abantu abalina ebibakozesa nga byo nga mizimu, waliwo abantu abaana abato abakyala abaganya okusumuluka embuto eddagala ezo olina amala mwaka mulamba tazaala lubuto lumuli kuki nsobola okubisumulula era omukyala n'azaala bulungi. Okugeza ogenze n'ojja wano mu ddwaliro era ssaba era wali amaka gange
nzize nzikiriza mu byange ebyensikirano ebyajjajjange era nga amannya gange bampita Muganga Hussein. Muganga yagangira kabaka mu kika kyewaffe mu Bengabi era yanogera kabaka ki eddagala singa aba mulwadde oba famire yonna mu Bengabi gwe mulimu gutukola ki gwe tukola eri obwakabaka bwaffe obwensikirano. Era Obuganda era Obuganda bwe bwadda najja nsekula kino ekyo nekitange gyali asekula kino era tukwata abalalu ne tubawonya nakati bakuba omugwo osinganye nabe nakasumulu benakasibula kugeza ng'omwana oyo azze kundabako olwaleero. Esther jangu omwana oyo bamundeetera ku myaka gyali nga 8 nga magoge omwana azaliddwa nga muki nga mulongo nga tayogera nga ayika endusu nga tatambula. Omwana oyo ne muvumuli omwaka ndowooza mulamba nga ali ku ddagala wano wange. Ni olwaleero kyamagero mbadde mmaze ebbanga lya myezi nga 8 nga tajja kuvako wa maama we kujja kundabako. Nimbadde ndi wano Esther najja gye bamuvumulira ku kyalo kino yampa naye tutumulidde nnyo ku balwadde benze nvumula kuba abamu balwawo mbawe ebitanda singa oli abajja nga mulalu nga yeteetaaga kuddayo kitegedde kati enji ogabe ebitanda ngaba ekitanda singa omwana wange oyo kati nga mama we yamuleeta tajja kunywa ddagala nga aveeri ng'omutwe guliko ekikyamu muyina kumuteeka ku ddagala awo n'atandika okunywa ki eddagala era bw'awona eddagala n'alimalayo n'asiibulwa singa abaawonye. Kakati mbadde ngamba nti gwe akkiririza mu Allah n'omubaka awe wandibadde ekkubo erikutuusa eri Katonda kubanga bimbuzabuzizaamu omuntu yandibadde omuntu ali eyo yeebuuza nti kuba babayita bashiriku nti ate kati omushiriku ayisa atya erinnya ly'omubaka mu kamwake ng'aliisiza mu ssabo. Abasiraamu bye bakkiririzaamu birala bakkiririza ku musaalo bakkiririza mu musaalo n'ebigenderako ate gwe omusaalo okugaseeko ebyoto emmindi ndaba n'embwa mpitirivu ezeebase eri simanyi oba nazo zirina omulimu wano. Omusaalo ogwo ngukkiririzaamu olw'ensonga nti nze ntya Katonda gwe sirabangako okiwulira era ntya okukola omuntu ekikyamu era neewuunya nnyo abakola abantu ebikyamu y'ensonga lwaki kyanteeka mu buvumuzi obw'ennono nga nina eddiini gwe omunnaddiini. Ebintu bino nga ndabanga gwobe yava ku mulamwa kubanga olwaleero bwe ndeeta sheeke wano oba omusiraamu omutuufu eyakkiririza mu mubaka wano tasobola nakuyingirawo amafumu ddagala buli wamu emmindi zakutta akati naye ate ogamba oli muyisiraamu avumuza mbadde mmanyi nti gwe omuyisiraamu kale wandikozesezza emirandira gy'okuttale n'ebirala ng'oyita mu Allah okubivumisa abantu naye ate emmindi empitirivu amafumu embuga ebijjudde wano ku bisenge wonna oyo emmindi oba taaba nakugambye nti ebintu eby'ennono era tekikuggyako kuvumuza miti nvumuza miki nvumuza ki era nze nakula nsekula kirinu ekyo sikize bino olubugo duteekawo tekikugamba nti tojja kuvumuza muti wabula kikuwangeera mu kkali kyayo oba n'ekintu kyogenda okweŋŋanga kuba kati era abantu nga bonga nti gwoyina abajjajjaabo abaafa era mizimu gibaayo era nojja ng'obbukuza amannya g'abajjajjaabo oba okakasa nti ekikakyo gyekiri era bajjajjaabo baali bakristaayo si bwogambye baali bakristaayo jjajjaawo naye naga nti entuuma era tulina eddiini 3 ezatuleka ku byaffe oba temukimanyi okuleka zino zemuleese olwaleero nemuddamu ku mukyaki nemusaba nemukaaba buli lunaku nemukaaba anti bakaaba nnyo bwe bamala okukaaba batakubuulira nti nze mbadde kati tulinako pasita omu kuno ku kyalo naye ng'erinnya lye ekyaterekera yawo obujuzi n'agamba abange banzaala omwana omu ku myaka ameka taata wange yanzaala omwana muki gwe tomanya nti oluzaala olwo yannya lunwe
oba tokimanyi nti wano wabaawo olubugo nsobola ate era okuba nga nnoga eddagala ly'oluzaalo nga ngaba oluzaalo nga bwe ngaba oluzaalo nze Ssaalongo singa oba olemereddwa okuzaala nga era wayita mu nkalicayo okusobya gwe obutazaala. Abalala bavuma ne basenga baabwe, abalala bajjamu embuto ne baziziika nga so embuto tebasuula nsuule ne ziggaana okuzaala. Nsaala olwokutaano lwemba nnina obudde. Tekintwalira budde nti njagadde wabula lwemba njagadde singa mba nnina obudde manya nti lwakutaano lwakukkiriza nsobola okugenda ku muzikiti nenzikiriza era ekyo tekinjijako kunoga ddagala nga nkomawo. Kati olwaleero onsanze mu maziga mu mafiirwa nga tunagenda mu mafiirwa wakoma ddi okusaala? Sirina lunaku lwe nakoma kuba sikomanga era sirwala nga sifanga era sikinjijangako kumanya nti nina eddiini y'Ekisiraamu. Bwe nabadde njija wano nsobola okugenda n'ensala ng'era nina obudde. Bwe nabadde njija wano nafukamidde n'ensaba ku buliri bwange era n'ensaba Mukama nnuŋŋamye ebigere byange abituuse we nina okujja kakana ontoledde essala we nina okujja ebintu we nina okujja ebintu ebinagata ku ggwanga lyange era kwe kundeeta wano. Nakomye ku makya okusaba okwogera ne Mukama Katonda wange ku maviivi kuwakoma ddi okusaala n'ogenda ku musaalo n'okaabira Allahu n'omuloopera ebizibu bye. Olunaku lwa Idi naliko mashigidi naliko emyezi nga nsije egyo oba mingi oba gumu naye kiri nti nzikiririza mu Katonda wange wabula sikiririza nenzikiriza ne munono yange ey'obuvono ki n'obuddo ey'abajjajjange. Bwe tugenda ffe ku kyaki eyo tubaamu n'obubiina bino obutukyalira ne bujja ne busabako ko naffe ewaka waffe okutulambulako ku muzikiti eyo. Tewaliyo ku bubiina bw'abasheeke abajja nga balambula ku basiraamu bannaabo ogendako ko maka gaabwe okusaalako ko nabo n'okwongera okubagumya. Singa aba alina obusobozi obusobola okukyalira abo abamu abanaku oba nga bakola ebibiina nga bwogambye ebibiina ku kyaki nti tujja kukyalirako mashigidi bweti tujja kukyalirako abamulekwa tujja kugabulula bamulekwa oba nnyama ng'eyo miceere okitegedde n'abasheke gundi bagundi era tugenda kulomba edduwa z'abajjajjaffe kuba nze ajja Basikakoza azaala maama yali sheeke baali bazeko kuwani wakaawo era bajja ne bankyalira musaala nalomba bwe nali nyingira n'amaka gange gano n'edduwa nagikola wali abasiraamu ne bajja ne tusaba edduwa era nga tekibakugira kugamba nti nno wano nina enzikiriza y'ekinnansi. Okay, tugende mpola mu mwana wa Katonda. Kakati nze nkimanyi bulungi nti abantu abali ku nnono oba abasamize yajjako wano n'akyala n'alomba dduwa namala nga ate naye Sheikh Imran nga ate atundedde eddagala lya kalicha yaffe. Okay. Kakati ffe bwe tuba tusaba mu Bible tusaba ne twegayirira Katonda atukolera ebikulu nga tuyita mu bannabbi be yasindika era ne tumuwa n'obujulizi nti nga bwe wakozesa Kristo n'azibula Lazaalo n'awonya Lazaalo amagombe nga bwe wakozesa Jeremaya n'abulira enjiri nakunakulera n'akuwesa ekitiibwa nga bwe walonda Sawulo obanga wakozesa David okuba Goliath nange osobola okunkozesa n'enkuba abalabe bange. Kakati nze nkimanyi bulungi nti munono ngenda kwawukana n'enzikiriza ey'okubisa abaaliwo mu bukulembeze gwe bw'osinza. Kale ngenda kuwabula nti okozesa mizimu ba Goliath bani miki mizimu ejabaafa ate ogenda kubakozesa gwe naawe weyongere okuba abalala so siko okubasembeza oba okubanunula okitegeeze kubanga okuba abo balina enzikiriza eyo okulaki okubanga batakiriza naawe okubanga bakwabulira. Wagwe oba obalabanga abalabe. Kati gwe bw'oba osaba wano okozesa kiwanuka okozesa musoke okozesa nakayima abo be babaka boyitamu mu Qur'an bakozesa nabbi Muhammadi olwo n'ababaka abalala bangi n'omulokole wa muina wali ku church muina Ibra
naye musiraamu sitatao sheeki alina kyakyo. Kati abayisiraamu muzikiti bo bakozesa omubaka ne bakozesa nabbi Isa n'abalala. Bw'otunuulira Quran ne Bible balina bannabbi baamu. Kakati era bw'otunuulira ebyobuwangwa nabyo birina bamusoke baani. Kati bannabbi abo bagatta otya? Bannabbi abo mbagattanta tebagattika. Kati gwe bagatta otya n'ogamba kambeere mu busiraamu kambeere ne mu busamizo tolina aga naaga. Tekisoboka kubanga bw'oba ogenda okusaala ofuluma embugayo n'ogenda ofuna wuzu sikyo bw'omala okufuna wuzu n'ogenda osaala n'okomawo mirimo gyo okitegedde kuba guno mulimo okitegedde buweereza era buvumuze kugambye nze nvumula abantu ab'enjawulo era obujulizi bwange buli mu baki mu bantu abo abajja okwebaza abo abajja bagamba waaye musajja gwe Saalongo wampadde eddagala lino nirimponya wamponyeza amayembe kati nga bengambye balalu babaleeta wano ku miguwe wange ng'oli agamba babo bagala kunzita babo bagamba banaye tumukwate tumusibe wano tutandika omuwa eddagala okitegedde nibawona era nibasiibulwa osiŋŋanya omwana omu yakava na wano. Saalongo tugende mpola lino ssabo waliwo olunaku lw'osamiramu n'okubako ku ŋŋoma era mweri bw'ozikuba oyimba ennyimba z'ebyo ng'oyita mbannakayima mu misambwa eyo wakati waffe ze tuyitamu mbwa Kiwanuka mbwa Lubowa mbwa Bamweyana mbwa Jjajja Ddungu mbwa Kayizi mbwa Kaliisa mbwa Kabaka Kaliisa mbwa Kabaka Bulamu Maama Nabinene mu Balongo bannaffe abasiraamu mu Lubaale oba Lubaale kambagambe nti nno gy'emizimu gy'abajjajjaffe mayimwe mujja mugita amajinni so nga n'omusiraamu ajja wano ng'olumbe bamusindikidde amajinni amajinni ago ngagala kumukola ki kumutta so nga alina Kurane okitegedde ng'era oluusi bwagisoma kakkana naye nga takoze eki nga tawonye era obulumi busobola omutuusa wano nga bw'ogambye nti nno bw'atuuka wano tayingira asobola okuyingira olw'obulumi bw'aba atuuseeko sinza abo abumutuusizzaako naye wakati gye tutabaalira oba mu ggwanga muno tuli abantu ab'enjawulo kubanga tugenda kujjamu bakyamu kubamala mu nsi muno kubanga era nabo balunga bye balunga oli n'alunga ejjinni okitegedde ng'era lyakulumya baki bantu ne batuuka olina yeetuga si aba yeetuze ebiragala ng'ebyo bye baba mulungidde mu mizimu emiki egy'abantu abaafa eba emibi okitegedde so si buli muzimu nti n'ogwe wammwe mubi oba ogwani mubi okitegedde naye ate ffe ntuyita nga tulina okufuna mizimu gino emirungi okugoba egyo emiki egy'abo abantu abatusigamu endwadde zakawumpuli embi gwe Saalongo zakawumpuli zakaliya kakati endwadde ziri zindwadde ezakawumpuli eziruma abantu waliwo abantu abatugamba nti bwogenda ne bakusomera Quran Allah Katonda waffe munene era awonyeza ddala w'amaanyi ekitenkanika lwaki gwe omusajja omuyisiraamu wasalawo kunonooza Nakayima Bamweyana n'abalala n'otalemera ku Quran ate nga tugirabyeko ng'ekoledde abantu bangi nnyo era ekyakolera abantu bangi Katonda Allah wamunyooma amaanyi tekuba kunyooma amaanyi omubaka wamunyooma wabula omubaka oyo akuyamba era okugoberera mu ddiini gy'osinzizaamu okubeera nga gwe osobola okweyamba naawe bwe kuba kusituka ng'obadde osabye ng'oli mulwadde nga kyetaagisa ninayo omusajja muno yali asoma bufaaza yafa entunuka naye bamugamba teekako eddagala ki lyentunuka etta era etambula nettalo etta era ekola ki yali wano mu bujulizi buli wano masajja wa muze ekitanda yali anatera n'okumutikkira n'agamba taata we nti nze mukama ajja kukola ki ajja kumbala era ngenda kusaba bagenda kunsabira yamugenda paka ku mutima naafa ng'agaanye eddagala singa oba musiraamu n'olwala
n'osigaza kitabo kiri kyokka ekitabo si ddagala naawe weefeeko wabula ekitabo kiri kikuwa amagezi okuba nti mbutuufu nina obulwadde obunnuma era kinsabizze kiki Katonda ono amponya ankwatireko kitegedde amponye naye nga tojja kuwona nga tofunye eddagala mwana wa Katonda so kkiriza era ova mu Kurani n'ogenda ofuna ddagala nawona so okkiriza nti Allah waffe Katonda waffe tawonya akuwa magezi kwenda balala kwerwanako nga bwakutonda okubanga oteekwa okubanga otegeera nti omuntu alwala era omuntu afa ate teri atayagala buki bulamu naye tosobola kwesigama ku Kurani yokka ne bwe mba nkugabira wane eddagala nkugamba Katonda bw'anaaba agize katusaba okole ki owone ndwaki nkugamba ekyo ng'ate ndi mukuwa ddagala kubanga ni Katonda ki gyali ate yakuwadde n'obwongo obutuuka mu ssabe wange wensekulira eddagala nogamba butuufuka ngende mpona okugulu kuno banteze ettalo kangende ndi wane ekintu kintambula mu mutima ebintu bingi nnyo mwana wa ssebo amajini agatambula nga mmwe musuubira nti mujja gasaba busabi n'ebigambo byammwe ne Kurani oba mwesigame Katonda yokkoba ne Bible bikimuwone bangi basigalira ye ate bangi bayita mu masabe eno naye teboogera bangi bawonerawa anti oba ogambye omusangayo embugo n'amafumu n'emmindi osanzeewo embwa kitonde kubanga embwa yaddungu ebeerawo era ne jajjaawo bagendanga oluusi okuyigga biki ebeerawo mu misambwa gyaddungu gibeeramu era embuga gyeziri olwaleero abatuwa embuga emisambwa kwe giwangaalira bibabawa amataka ga caayi nimbye omuge bwe nkwata dda mulondo ebiseera ebisinga amaanyi mbanga lina kisinzira buweereza bwo wakati mu misambo emisajja n'emikazi kikyo oteekeddwa okwambala oba okutikkira engule Yesu yalina gwekikkiriza nti enkofiira Yesu gy'alina ey'amaggwa negundi nti byali bya ssabo byali byabasisamize ojja kunoonyereza olabe engule n'engoye zaffe ze twambala abalala oluddugavu olweru eyo mu makyaki za misambwa mamazima za misambwa ujja ogende mu bufaaza bakugamba ngo omaze okusoma obufaaza ddayo eka ewammwe oddeyo emisambwa gikukkiriza okuddamu okuweerereza mu ki mu bufaaza mbalina abajja bujjako newange wonna oyagala ate byama kuzaayo byetutaaweeko obujulizi obujulizi obwo buba bwakyama kuba nawe litajja nga akugaa nti ndi mufaaza kangende wa musabo era ajja mu budde bw'aba asobodde okujja naye bamugamba ddayo ewammwe emisambwa gyo tebakumalira n'emisambwa gyo gikukkirize naawe ogenda okubuulira enjiri era okuvumula abantu okuweerereza mu bufaaza kubanga ne bajjajja aba baali abafaaza baaliyo naye tebamugamba nga kuti ddayo oyo kyekasubi eyaliyo oba ennyumba y'abajjajja abe yaliyo tebamugamba nga ko faaza gwe bali bagambe nti ddayo oyo ki naye nkakasa nga waliwo faaza eyali avudde mu ssabo mu maka agalimu essabo mwana wa Katonda wange ebintu bino bibuzaabuza naye mbadde nsaba tubigende empola tuyambeko omuntu oyo atamanyi oba amanyi oba naffe tuyambibwe oba omuto tuyinza okuba tuli wano nga twaba abamu nga bali mu bubuze ebiseera ebisinga olwayo tulina faaza ngobya nze ndi mwana nva mu Buddu mu faaza ngobya nali ewaabwe nga bajja abazungu mwe abalina enzikiriza zennyini ezo zoyogerako ez'enjawulo naye nga bajja basinza mufu ani ono ngobya ng'obazikadde entaanayo eri wano Masaka wane waffe mu Buddu nakati bakyagendayo gisinza
bamweya n'omulalu gwe musambwa ogw'abantu abasobya abamu omulalu nga guli ku bantu abasobya abajja basobya ogukuba abantu abajja basobya gubonereza ne gukusuula eddalu ne gukukozesa ebintu ebitaliyo ne gukozesa ebintu naye era nagwo singa oba ogusamidde nga gwaliyo mu kika kyammwe kuba emisambwa gyonna giva mu bika byammwe emisajja n'emikazi kati bwe giba giva mu bika byammwe oba ogw'abamweyana gwaliyo nga mulina okuguweereza era weekanga nga ekika kyajja kijja kibaamu abaki abalalu omuntu okufuuka omusambwa asobola kuba muntu oba omusambwa ye omuntu eyafa era mbwe entumbwe za jjajjaawo mwe wava kubanga oyinza n'okuba nga oli wano nga gwe jjajjaawo mwe wava yaliko omulalu naye nga yazaala mwe musaayi mwova kakati omusambwa guva muntu eyafa era bamweyana ono oba omukowoola oba okoona bamweyana eyafa n'afuka omusambwa kakati bali abaagenda ku ntaana ya faatha ngobya okumusaba mbadde mmanyi nabo bayita mu kintu kyekimu naye kyoyitamu okukowoola bamweyana kuba naye yafa baali bamusaba maanyi naye basaba omuzimu lwaki ogwa faaza yakola ki gubawo eki amaanyi nange lwaki sisaba ogwa jjajjange bamweyana eyafa nange guntabalire gumpa emikisa oba guleme kusuula abantu bange eddalu oba guwonya abo abalalu kati nga bwe mbawo emponya abalalu singa sigulina singa era abalalu nabo tebajja wange wano nembawo kyobadde otegeeza nti bali abasaba faaza omugenzi faatha Ngobyo okubawa amaanyi batuufu naawe oli mutuufu asaba sijja kugaanira ddala kubanga yalina amaanyi tuveeyo eyo lwaki gwe omusajja omuyisiraamu twayimirira mu kawaayiro ke kamu okusigala ku Qur'an ne bannabbi ba Allah okuvumula abantu tekisoboka kusigala mu ekyo olw'ensonga nti nno abaleeta eddiini y'ekisiraamu baatusanga ne ennono yaffe era abakkiriza ne basiramuka era ne basigaza nga baweerereza muki mu nnono yaabwe yadde mu Qur'an mulimu ebivumirira ebimu naye balina we bataabatuuka kubajjako biki kubalesa byabwe kitegere balina batatuukako kubalesa byabwe nga tebasobola bagamba ti mujjewo enzikiriza yammwe ey'okunywa eddagala miti mujjewo enzikiriza yammwe okusekula okulya emmumbwa mujjewo enzikiriza yammwe ey'okuweereza mu Nakayima oba mu Nabuzaana kubanga nabo bantu baaliyo era misambwa gyaliyo giva mu bantu abaali n'amaanyi ng'agabanga obyaga ki mu nzikiriza yabwe y'ekinnansi tugende empola obusawo n'okusamira byawukana oba tebyawukana omusawo n'omusamize tebyawukana kuba biva mu kintu eki okusamira n'obusawo okusamira kwe kuvaamu obuvumuzi n'obusawo byonna byekimu kiri mu kintu kimu kubanga kasita osamira ofuna amaanyi n'okuweerereza mu buvumuzi obwaba abantu abamu abatasobodde kumanya nakola ki nakutegeera oba nobavumbula obwongo bwabwe ne bategeera bajjajjaabwe olina omusinga naga nti ayo naaliko emizimu gyewaabwe kitegedde gye gimutawaanya naye ngaagaana okusamira so bw'obusamize bwo buli bw'osamira oba osaba maanyi kukuyamba kuvumula webale kakati omusira era mu nnono yaffe kakati Mr. Hussein muzikiti omwo temuli mu maanyi g'osobola kukoowoola ng'oli ku musaalo ne gakubikkulira eddagala ly'olina okukozesa ku balwadde bo kubanga ongambye mu ssabo bw'ogenda okusamira oba ogenda kusika maanyi kusaba Mukama kubikkulira omanye ekikolo ky'olina okukwatako n'ekyolina okukwatako ovumule mu muzikiti omwo temuli maanyi Allah waffe kyogamba munafunye ekiteeka ligana tosobola kugenda ku muzikiti n'ofukamira n'osaala agenda kuwa ndowooza yagenda bw'omaliriza okumusaba ajja kuwa endowooza ng'eyange bw'oba oli muvumuze ogenda onogege kasere oba kawunyire ogambe nti onaawonya kituliko ekyo okitegedde lwaki tewesiba ku ekyo ate anaakunogera mu muzikiti banogayo eddagala
anti abayo bwamala akuwadda amagezi nti okola sene no lwaki togenda nonoga sene nodda mu muzikiti n'omwebaza lwaki ate olumala bifuna sebaza muzikiti kubanga yampadde era obusobozi n'enfufu eddagala ero n'envumula omuntu oba nange n'envumuka okiwulira mu muzikiti nsangiddwa ŋŋendayo ngera kugambye ensinzi oyo katonda gwe sirabako era nti okutta omuntu oba okulumya omuntu yenna olwa katonda gwe sikolanga ki gwe sirabangako era mmanyi katonda gyali kitegedde kubanga simulabangako ki naye nzikiriza nti ki gyali kuba yantonda okitegedde mwana wa katonda so nkitegedde kati kyembadde nambulula kyembadde nzimba kyembadde ngeza okukuba plasta n'okuzimbulula ntizimbe nkitegedde katonda wo allawo yetaaga supplement yetaaga okwongerwako ye yenyini teyemalirira yetaaga okwongerwako mukkirize bajjajja abalala nga bwe okwongerwako okwe teyayongerwako batambula babiri kiwe okutegeera n'okutegeera batambula bameka ennono yange yatambula neki nekura ne Allah kubanga nina amanya ameka abiri wesigambi bwenagamire sigenda kuva kuki ku nnono yange nga bintu bino byatambula bimeka bibiri nti nze Hussein Buni Abuni Mutwali mutabani wa Buni Abdu muzukulu wa gwani bwentyo kitegedde muganga nti ye muganga neddirangabi akabiro jerengesa obuvono obuddo nti ova wa nti mu mama wange gunde yeddire nte oshegera muzukulu wani wa Natero Jalia mutabani wa Natero Jalia muzukulu wa Haji Abbas Kakoza okitegedde Haji Abbas Kakoza nkugambe yali sheke ngazala mama ngera lwaki sijja kwawukana na dini ey'Obusiraamu n'ennono lwaki nkugambe nti bitambula ki bibiri olw'ensonga Haji Seeka Haji Abbas Kakoza jjajjanga azala mama yali asoma kitabo ngera sheka ngera akkiririza mu Busiraamu nengera ayina n'eddagala eri ennono lyakola ki lyavumuza ng'ensigo kuba nze nakimuggyako nga kirabo nakyo nkirina kubanga yali asoma agoba majini agenda agoba asoma Qur'an agoba majini agaluma basheka agaluma bahajati bani nenga takimuggyako ki nono ensonga lwaki nzemu ekibuuzo kyeki eky'eddiini y'Obusiraamu n'ekyennono mu busamize obusamize eba nnono yo ya kikakyo eyongerwako bikolo na miti n'owangula obuvumuzi salo mu busamize mulimu bannabbi baamu ne mu Busiraamu mulimu bannabbi baamu bannabbi abo tebakoonagana bannabbi abo tebagenda kukoonagana olw'obuweereza bwo olw'ensonga nti nno eno wabeerayo nga waliyo Lubowa waliyo Nakayima waliyo ki abo bagenda n'ebyabwe ebibbo kunoga ddagala kukola kutya kujjanjaba bazzukulu kubalungamya mu bubaka mu birooto ebijja bigwa kujoba waliwo ebirooto nga bibi nga biyitibwa naye nga birangibwa nnonoyo era misambwa gyewammwe egy'obuvono obuddo basenga abammwe tuyina ennimi eziroga za mirundi 3 kati nze sandibadde mu kamera zo zino kuba nze naweerezebwa kuvumula si kukola ssente sikola ki kubanga nze ndi musajja agaba akwata mu ddagala n'engabo oluzaalo ndi musajja akwata mu ddagala n'envumula ekyokoola ekiruma abantu emizimu emibi tulina abakazi bafiirwako abasajja omuzimu ne gusigala nga gumukozesa ogwo musajja ate nga yafa nga n'omusajja omulala bwamwagala kadduka misinde mbwaza abafuna bamuyita mu buyisi ebizibu bingi bye balina mu nnono omuvumizi talina kuba mu kamera talina kubeera mu kamera kati nsimanyi oba oliko omusambwa kyoba oli wa kika ki nze simanyi gy'ovudde naye nze seranga nze ndi muvumuzi nogaddaganira amaanyi ag'enjawulo gennyina okuba nga ndi mu nsirika mu ntabaalo nga ndowooza ngafuna kubanga go gatambula okuba mu kamera osiima busiimi nsiima busiimi era seeranga kuba mponya
era sina we nsibira mayembe ge bakubye sibira we nsibira byokola be bakubye sina we nsibira mizimu mbyocha nembizaayo je bitawukira kubanga byo biringa mpewo kwese emiti eje jeddagala ntugoba gasiya oba muzimu gubadde usingana oli mwe bavuka mwe baba kwana mudda mu biroto ne mukwana abakazi batano nenga tobadde nabo nozukanga omazoko yenyo wenawe nokutuse ufuna ekizikiza bulogenda ku mulimu golo toina manyi olwamalagala gamuge mbambubuuse bye bataddeko babi bateeka ku ntaana kayo kandoge mukazi wange bwana nobe wange omuzimu guno gumukozese ngaddira akagoye ka mukazi wo ngakatwala ku malala amasajja ngaddira emiti gy'eddagala ngagiteekako kati golaba mukazi wattu kulaba kizimu kikukozesa muganna kayima amakende kende ukijja tulina musajja ato bwekanga oli na musajja bwasuze no musajja abana abawala bagudde mubizibu bingi salo anji bwembadde nze kimpaliriza okujja wano eri yonna wafuuka emboozi bagamba nti togobye balokole ku kyalo kuno weekaasa nti buli mulokole ajja kuno ku kyalo omusiguukulula nadduka kugaba amera obwebindu ne bwateeka buteesi kyaki wano ku kyalo omuvumbagatira n'omugoba weeyita kisebo iranzi banvumye wano bateeka ku luseedi awe bweru ne banvuma omusamize ojja kusenguka ewange gwe wandeeta ng'ate ndagawa gwe wandeeta nanti nabagamba nti nno kakati basooke bejjeko amannya gaabwe ag'ekika kyabwe ne bano be balokola be babuzaabuza ne bakaaba babuzaabuza abo babawe ebika bye babaziika nga takyaddayo eri kuba obuulira okugoba omuzimu ogwewamwe ogwajjajjawo ogwassengaawo lunaku agugoba kati ate gye bagenda okuziika tonnafuna kijja kirala erinnya lye ery'ekika tonnalejjako kati mpulira bagamba Nalongo leeta ekiweebwayo ate lwaki tomujja ku Nalongo aba yazaala abalongo lwaki bajja nabagamba nja basiba ebinywi kubanga ne Yesu yafa Yesu yafa namu nja basiba ebinywi bino bakaaba bajje mbasibe oluyina bali bakuyisa ogenda okusaba akugamba mbonze kyaterekera tata wange yalina embwa nnyingi nnyo ng'alina amafumu mangi naye gakuumanga mmwanyi kati gwoli pasita alimba abantu bwotyo gwe kakyaterekera oluzaalo bakuza ku myaka 4 bakoma kuggwe ne bakutuma erinnya kyaterekera omunaku tekitera kukola ki kuvunda yoyo nga naye ali pasita agamba nti ajja kusengula nze Saalongo zaake pasita yafuluma nnyo kubanga ere mukomezawo gw'okubiri nti alimba mpulira alimba mpulira alimba embuzizi basula bakaaba Bezera wano twali wano ku kyalo Bezera yatikkireyo omusumba gwe nalabye w'amaanyi ate naye yagongerako gano na Nigeria yali nsumba Ezera yagatta abagole 10 ku lunaku lumu n'ayisa ennyonyi waggulu awo nisula opapula ne wange ne bugwa era tubeere kusimanya mu gundi zaabwe yavuganga Citroni Oyezera nira chachi yamala negenda akasolya go wateeka mwanu bakama bange ne bakunsa kikunta na tukunta nze nina amaanyi nze nsamira maanyi gaffe nze nyimide ku lusozi Masajja eri emisamba emisajja n'emikazi nze gensaba lunaku njikumira omuliro ne jota n'abazuku ne bajja ne bavumula ne bebaza ne bajja ne bagenda bali ebweru mbasabira tugende empola abalokole baali bayingiddeko komuno ne bagamba ni musajja gwe tuze na njiri yangu katukubulire enjiri bino biveemu kyuka ojene ku kyacho osabe ne mbagamba namwe musooke kujja kusaba kubeni dino sabiro era nange eno ekyaki yekyaki yange n'abazzukulu abajja n'abazaana abalangira n'abaki n'abambijja namugamba nabagamba mujje wema muyina amaanyi mujje kati batemye embwa yange mbwa yange bagitemye ekiso batta n'embizzi bakafiri ate era ate mwana wange tewaliwo agenda kubeera nga ggwe obeera mu mbizzi noba ng'olina amaanyi era embizzi ejja kusigala mbizzi
kati lwaki obuzaabuza abantu gwosabira abantu bawone ate gwoli mu kulunda embizi embizi mbi eri bbali wala ne bwoba ogiridde era tikigenda kuvaako nti nno mbi kubanga nogivumuza tukivumuza nammwe mukyogera wano kuno ate sigikombako nga njagazaaki musajja gwe oyagala kati kunkubya misambwa nkugobe kubanga kakati nyinza okugoba kubanga nze ndi musajja muvumuze era sikwatako ebyo era sibisemberera bw'oba ogivumuzza omuntu ovumuza eri enjiri ey'ettale ate omuntu tazaala ate omuvumulize yeggumba eyo naye bagateeka simanya ne mu miryango baziyiza oba kisa nti bwebaawo amayembe tegayingira mbusimanya embi era aba esigala mbi kituufu nabo basaba bwempulira basaba era kituufu bw'oteeka eggumba ly'embizi mu kamooli okyankalanya emizimu gyewammwe ne lubalewe wammwe n'amayembe na bikimu kyonna ekibi bibeera awo nga birina kutawaanya gwe kubonaabona ekiro n'obawulira mu buyumba bwabwe opangisaawo ne bakoleekaanira n'omupangisa ne bajjula okugjako amabaati olw'ensonga bateeka eggumba ly'embizi ebizimu bitawuka biri mu nnyumba bimulemeza okwebaka abamulamu wakonamu wano ensaasi kyaki y'omuzumba Ezira nevaako akasolya ako kagenda mu mwaka gwa 2014 eziti 14 24 ne kagenda mu kuba yajja mukasa yakakasa kiwanuka nawanula ne musoke bayita babiri nga basatu nga balongo nga bondabe omukono gwange guno bwe nyambadde mukasa bwakakasa kiwanuka ngakola ki nga wanwa musoke nga atweyimirira musoke gwe musambo ogunywamu embuto gwe gunywa abantu mu nyanja ogwa musoke kiwanuka ye musajja musambwa muzibu kati gwe oyinza okuleta kyakyawo embalisaako kanzu ya bulaka kanzu ya bulaka yakabaka bulamu biseera nakugambye wansiŋŋaanye mu makungubaga mu mataaba wansanze maki mu mataaba g'omuzzukulu ono yafudde Segirinya kubanga nange bwe mpulira omusajja omuganda bw'atyo nga ankutteko ng'afudde mba nina okwambala ebiddugavu nina okwambala ekkanzu yange ey'emizimu nina eya mukasa nina eya lubowa nina eya jjajja kiwanuka nziina n'ebikuuyi mba nabyo byanakayima ate kati emisambo emikyala gibeerawo n'abaweereza babeerawo era mubwannakayima abakyala abakongozi babeerawo lumwana Katonda atugoberera tujja kuma mu part 2 twagala tumanye Ssaalongo ono kubanga bwe njogedde ku ddiini y'abalokole Ssaalongo ono akandudde ku ddoboozi mba muwulidde bwenkonye ne kumbiza yakati n'okunfuumuula wano bwe mbadde njogera ku Buyisiraamu n'eddiini endala abadde mukakkamu nnyo naye eddiini bbiri ezimutabudde eddiini emu yokka emutabudde y'abalokole n'embizi twagala tumanye bukyayi ki obwo bumuleetera okwesiba amataafu ng'ali mu kusomesa abantu bw'alina ku ddiini y'abalokole ekirala lwaki bwe njogedde ku mbizi atabuse nnyo nandagira ddala wadde takyogedde naye nze andaze nga amuvodde tusinkane mu paati yaffe ey'okubiri ku MR Live kobadde programs nga zino zeetaaga wa bwongo bweziwa obudde ojja tegeera waki tuzikola wow.